Mugekyo kyalira Akakiko Katidde Muhoozi senkulu w'eddwaliro mugobe wa jjo ebya Zaake bikalubyemu. Uganda butandise enteekateeka y'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II ag'emyaka 67 aganaakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja wa Kafuumuulampawu mu Lubiri Emmengo. Enteekateeka z'amazaalibwa ga nnyinensi zitandise n'okutongoza olukiiko oluteesiteesi olukulemberwa Oweekitiibwa David Mpanga, minisita w'enkizo, nga amyukibwa Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu, minisita w'abavubuka, ebyemizannyo n'okwewummuza, omuwandiisi Josephine Nantege Semanda, ssaako mmemba okuli Kaggo Agnes Sempa, omukungu Roland Michael Sebuufu, omukungu David Ntege ne Major Stanley Musaaza akudde ebyokwerinda. Ecclesia y'aba Orthodox ekulemberwa Ssaabasumba Omuggya Metropolitan Geronomos Muzeeyi yerondeddwa okulemberamu okusaba okukwebaza Katonda olw'obulamu bwa Namunswa. Babadde atongoza olukiiko luno ku mbuga enkulu mu Blank Emmengo, Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Tamayiga agambye nti okukuza amazaalibwa g'empalabwa kya byafaayo nnyo era abantu ba Buganda basaanye okumanya amaanyi agali mu nnono n'obuwangwa bwago. Kabaka tazaalibwa ku lulwe kyokka, azaalibwa ku lw'eggwanga. Ekyo kiri bwe kityo kubanga Kabaka y'entabiro oba kyekifundikwa oba kyekitikkiro eky'ennono, obuwangwa, ebyafaayo, obulombolombo n'empisa z'Abaganda. Y'ensonga efuula amazaalibwa ga Kabaka ag'enjawulo. Awatali Kabaka tosobola kubeera wafumbe, ate bw'otabeera wafumbe tosobola kubeera mpanga. Naye Katonda mu kututonda buli bantu yabawa ebyabwe ebibaawula ku bantu abalala. Ffe mu Buganda obulamu bwaffe butambulira ku nnono n'obuwangwa. Kazibeere ensonga za bukulembeze, kubanga Kabaka alina ebifundikwa bibiri, eky'obulangira n'ekyobufuzi, era ffe abaami tutwalibwa ekifundikwa kya Kabaka eky'obufuzi. Mukuumaddamula Charles Tamayiga akubiriza Abaganda n'abo abajagaliza ebirungi okwongera okukuza amazaalibwa g'amasomogi naddala ag'omwaka guno wakati mu kwefumiitiriza ku byafaayo bya Buganda n'okubigirako okunyweza Buganda mu kifo ekisooka. Abazungu tebannaba kujja, Abaganda tebamanyanga nti ku lunaku olw'e13 omwezi ogwokuna Kabaka yazaalibwa mu ddwaliro e Mulago nga ffe tukimanyiwa. Naye baamanyanga ekyaliwo Kabaka lwe yazaalibwa. Oluusi kyavangako n'erinnya eryawubanga Kabaka oyo olw'ekyo ekyabeerangawo mu budde obwo. Ugambe Kabaka Mawanda kubanga nnyina yawanda, tugambe wabuta kuwanda malusu, kubanga yalina ettu lyamugema. Kabaka ng'ali mu bibbo, Kabaka n'alagira bagende bamutte. Naye ow'omusu bwe baawa obuvunaanyizibwa obw'okutta omukyala oyo, abaamutwala mu ttambi, omukyala n'avuga nti nnyina ettu lyamugema. Ow'omusu yattamu mwana we, n'ajja n'agamba Kabaka nti obuvunaanyizibwa amutuukiriza. Muzaana n'azaala omulangira nga yafaanana Kabaka n'amumalayo. Kabaka n'amuwa n'erinnya ery'Amawanda. Kale ekyo kijjukirwa mu Buganda kyafaayo. Naye n'emirembe mu Buganda gyabeerangawo bakabaka ab'enjawulo. Ndowooza mutegeera amakulu ag'obuzaale bwa Kabaka, era tusaanye okugakuza nga tujjukira n'ebyafaayo byaffe, kuba bino bitukkiririzaamu situyiiya biyiiye. Oweekitiibwa David Mpanga awadde obweyamo nti ng'akolanira wamu ne banne abamuweereddwa bakola omukolo ogujjayo obulungi ekitiibwa ky'empologoma. Neeyama ku lwange ne bannange nti tujja kukuumira ddala ekitiibwa ky'Obwakabaka olw'omukolo oguweesa Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bwonna. Kitiibwa kisaanidde buli lwe tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka tuba twebaza Katonda okuddamu essaala yaffe itwatula omuddiŋŋanwa wangaala ayi baffe. Twogera ekigambo ekyo tuba tusaba Katonda awangaaze Kabaka waffe, era buli mwaka bw'atuuka ku mazaalibwa ge tuba twebaza Katonda. N'olwekyo Mukama wange mu mukolo guno tujja kukulemberwamu mu ssaala aba ekkanisa ey'aba Orthodox. Omukolo guno gwakuzibwa mu nkola ya kinnasayansi okuwala okusaasaanya ekirwadde lumiimamawuggwe.
Ekitongole ky'eggwanga ekikulira ebyempuliziganya Uganda Communications Commission kyogedde kati ng'omusezi agula essowaani tekiyinza kukakasa oba ddala omubaka wa munisipaali y'e Mityana Francis Zaake Butebi yennyini kibanja eky'omukutu gwa Twitter n'ogwa Facebook okwateekebwa ebigambo kazaalabulwa ebimuleebuukanya ensangi zino n'omumyuka wa sipiika wa paalamenti Anita Among. Francis Zaake Butebi ebiro bino okumuleebuukanya bamulumiriza okulebula mukama we amyuka sipiika wa paalamenti Anita Among bwe yakozesa emikutu gye emigatta abantu nti n'avumirira nnyo Anita Among olw'okumudaalira gye buvuddeko mu paalamenti. Sipiika bwe yategeeza nti newankubadde Zaake agamba nti ab'amagye baamutulugunya naye yasobola okwetaba mu mizannyo era paalamenti ya Uganda n'agiwangulira omudaali gwa zaabu. Ensonga zino zaalinya enkandagge era ziri mu kakiiko akakwasisa empisa. Abudu Katuntu ssente w'akakiiko kano yayisa ekitongole kya UCC bakakase oba ddala ekibanja kya Facebook ne Twitter ebyogerwako bya mubaka Francis Zaake Butebi. Abakulu mu UCC okubadde Abdusalaam Waiswa munnamateeka w'ekitongole ekyo ne Michael Bamwesige avunaanyizibwa ku bya tekinologiya bakinoganyiza nti UCC terina busobozi bukakasa bwannannyini kubanga emikutu egyo migwira. That Facebook and Twitter are over-the-top applications provided by technology firms based in the United States of America, that whereas Twitter and Facebook do obtain similar identification information about the account holders at the point of account opening, the Uganda Communications Commission does not directly have access to the registers maintained by those social media companies because they are based outside Uganda. And due to the differences in jurisdiction and legal requirements, a court order is required for those two entities, Twitter and Facebook, to provide any information. Ababaka Aisha Kabanda owa disitulikiti y'e Butambala, Geoffrey Kayemba Solo wa Bukomansimbi South n'ababaka abalala bagambye nti ekitongole kya UCC bwe kiba tekirina bukakafu nti ebibanja ebyo bya Zaake kitegeeza nti n'obubaka obwogerwako bubuusibwabuusibwa. Can they retrieve that deleted post to avoid these things of photoshopping, for us to be sure that post came from exactly that account? Can you get a way to retrieve that deleted post, as you say? But that's the main reason, Chair, why they're here. They need to inform us why they are not able to verify an account. No, they have already said it. They cannot go beyond that, or they expose themselves and don't allow. Let us not expose these people. As regards to the deletion, how do you confirm that an article was deleted? Aba UCC bawabudde akakiiko nti bwe kaba kaagalira ddala okuzuula amazima kasaanye kafune essimu z'omubaka Francis Zaake ze baba batandikirako okunoonyereza kubanga ne Facebook bwe bagamba kuyassa obubaka obwo pulezidenti omukutu ogwo yaguwera mu Uganda era tegukyakola. Omubaka ono Zaake afuuse ensonga bwe yabadde mu kakiiko ako yalumiriza nti omumyuka wa sipiika yamusalira dda omusango kubanga yamuggyako n'abakuumi abadde baamuweebwa nga kamishona wa paalamenti. Solomon Kirunda omuwabuzi wa paalamenti ku by'amateeka akiikiridde kalani wa paalamenti agambye nti Zaake tagibwako bukuumi wabula ti omusirikale yali amukuuma baamumuggyako kubanga yali ajemera ebiragiro bya bakama be. The Parliamentary Commission, in its 93rd meeting, held on 27th October 2021, concern was raised about the security of commissioners at their residences, and a decision was taken that the clerk or the office of the clerk liaises with the IGP and handles the situation. So, security guards were provided at the residence of the commissioners. As regards any other security, like the bodyguard, any citizen who feels a threat by law can apply to the IGP, but the clerk to parliament does not provide that. But he said the security detail was withdrawn. Was there the security detail withdrawn? Ye ombaka Cecilia Ogwal akiikirira disitulikiti y'e Dokola akalidde mu Kirunda annyonnyola oba obukuumi bwe bwamuggyibwako baamuwaamu abakuumi abalala wabula Kirunda agambye nti bwamuweebwa. Kyokka Abudu Katuntu ne babaka banne basigadde beewuunya engeri obukuumi obwali bwaweebwa kamishona wa paalamenti engeri gye bwamuggyibwako nga tategeezeddwa yadde okumusalira amagezi amalala. Ebyokuyita omumyuka wa sipiika Anita Among naye abeeko byannyonnyola ng'ababaka abamu bwe badde basaba Abudu Katuntu abigaanye nti tekyetaagisa.
Akakiiko k'eggwanga akalizika eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission keeyambulidde ddala omusango gw'omuwandiisi w'ebitabo eyafuuka ensonga ebiro bino olw'okutulugunyizibwa Kakwenza Lukirabasajja. Aba Uganda Human Rights Commission bagambye nti ensonga ezo zikyali mu kkooti kale nti tezitembeka. Kakwenza Lukirabasajja okuva lwe yayimbulwa mu kakalu ka kkooti azaalumiriza omuduumizi w'amagye ku ttaka era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Muhoozi Rugaba nti yamutulugunya. Aba Uganda Human Rights Commission olwaleero bwe babadde mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola eby'eddembe ly'obuntu nga kanoonyereza ku kitulugunya bannansi ekiri mu ggwanga. Omubaka wa Kiyoga Okot Pitek atadde ssentebe w'akakiiko Maria Muwangajja ku nninga abannyonnyola ekibalemesezza okunoonyereza ku mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Kakwenza Lukirabasajja gw'alumiriza nti yamunyiganga ebitoliro. Okot Pitek yeewunyizza nti okuva Kakwenza lwe yayogera ebigambo ebyo akakiiko kasirise bekyekkerere kye era ono ababuuzizza oba akakiiko kalinayo enteekateeka yonna ey'okuyita Muhoozi abitebye. Who do you have capacity to investigate? And who can you not investigate? Recently, the media was awash to the violation of Kakwenza, but Kakwenza specifically, the name of the first son came in. Have you ever summoned him before the commission? Do you have a plan to summon him for the commission? Is intended to ask whether the commission is a truthless, backing bulldog or it has capacity to investigate. Maria Muwangajja ssentebe w'akakiiko ako bimusobedde n'agamba nti obuyinza obw'okunoonyereza ku nsonga ya Kakwenza tebabulina kubanga Kakwenza ensonga yazitwala dda mu kkooti ya East Africa. We do not have jurisdiction in this case other than looking for Kakwenza when he went missing for some days and visiting him in prison in Kitalia. We cannot summon anyone in this case since he filed his suit in I think East African Court of Justice. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Kiri mu mateeka okusabibwa ebbaluwa ez'obuzaale nga munnamateeka Joseph Ndawula bw'annyonnyola. Etteeka erya Registration of Persons Act 2015 mu kawaliro namba 4 ligamba nti ekitongole kyonna mu kukola emirimu gyakyo kisobola okusaba omuntu okuleeta ebbaluwa ye ey'obuzaale oba giyite birth certificate era ekiragiro ekyo kibeera mu mateeka era mu kawaliro ako kakamu bagenda mu maaso ne bagamba nti ekitongole ekyo kisobola okuyimiriza oba okuggyawo okuwa obuyambi bwonna eri omuntu abeera asabiddwa ebbaluwa ye ey'obuzaale okutuusa ng'omuntu eyo ebbaluwa eyo agireese. Abadde ssenkulu w'eddwaliro ekkulu ery'emulago Dr. Byalugaba Bateerana yamwalula esiridde gavumenti emuyimiriza ku mulimu olw'emisango gy'obukenuzi egimuleebuukanya ensangi zino. Musajja mukulu ono Dr. Bateerana asoose kuwona kaduukulu poliisi bwe muyimbudde kakalu kaayo oluvannyuma lw'ennaku 3 nga bamunoonyerezaako ku bigambibwa nti yawuutanya ensimbi n'okozesa obubi ofiisi ye kyokka olubadde okuteebwa kwe kumukwanga ebbaluwa emugoba ku mulimu. Ono baamukwata ku Lwakubiri ssabbiiti eno ku biragiro by'akakiiko akalondoola ebyobulamu akakolera mu maka g'obwa President aka Health Monitoring Unit era abadde akumibwa ku poliisi ya Jinja Road mu nnaku 3. Bamuvunaana emisango 4 bulimu okufiiriza gavumenti ensimbi okubulankanya ensimbi z'eddwaliro okugaba ttenda mu bumenyi bw'amateeka n'okukozesa obubi ofiisi ye. Mu bbaluwa emuyimiriza ku mulimu ekoleddwa omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Kanzira Atwine alagidde Bateerana aweeyo ofiisi eri abadde mu myuka we Dr. Rosemary Byanyima kubanga bw'anaasigala mu ofiisi eyo ng'akola ayinza okutaataganya okunoonyereza okugenda mu maaso. Mu ngeri emu ateekeddwa akakakulizo ak'obutafuluma ggwanga ne paasipoota ye poliisi egiboye. Akulira akakiiko ka Health Monitoring Unit Dr. Namara Warren mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti newankubadde bakyanoonyereza naye bakaanyizza n'ayimbulwa akakalu ka poliisi kubanga essaawa 48 eziragibwa mu mateeka ez'akaduukulu zaaweddeko. Yemutwala nemukomyawo kati era yamuwadde na bondi leero ffe ekyaffe kubuuza waliwo wetukoma waliwo tedegeti si ffe tukwata si ffe tukipinga oba tubeera naye nedda poliisi naye tukola ne poliisi. Ono era aba Health Monitoring Unit bamulagidde abeeyanjulire ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno ssaawa 4 ez'enkya ayongere okwennyonnyolako. Eggula akakiiko ka Health Monitoring Unit
kayasanguzizza nti omukulu oyo ne banne baawutanya ensimbi eziri mu buwumbi bwa siringi 28 n'omusobyo. Kooti y'ensi newozesa bakalintalo olwaleero yekennenyeza obumu ku bujulizi obuluma yaliko omuyeekera wa Lord's Resistance Army Thomas Koyer ku misango gya naggomola gy'aweredde nagyo. Obujulizi obwekennenyezeddwa poliisi ya Uganda yabukwata katambi nga bajambula ba LRA balumba enkambi z'ababundabunda mu bukiikakkono bw'eggwanga. Olwaleero oludda oluwaabi lukuliddwa Lilian Omar lwanjudde omupoliisi yakwata akatambi n'ebifaananyi ebiraga enju z'abantu nga basempapa abo baziteekera omuliro era kalaga n'emirambo gy'abantu abaatemulwanga abayeekera abaaduumirwanga Thomas Koyer. Akatambi kano bakazannye okumala essaawa nnamba n'omusobyo ng'ebifaananyi biraze nti abaana abali wakati w'emyaka 2 n'omukaaga be baasinganga okutemulwa nti era bino byonna abayeekera baabikola ku bantu ba bulijjo nga babalanga okuwagira gavumenti eriko. Mu katambi ako era balaze bakaawonawo nga bajjanjabirwa mu ddwaliro lya St Mary's Lacho ate abalala nga badduka oluvannyuma lw'enju zaabwe okuteekerwa ogufumba. Okusooka abantu ababadde mu kkooti balagiddwa nti abalina emitima eminafu bafulume kyokka tewali n'omu aseguse naye ekiseera kituuse nga bonna beesisiwala n'okwennyamira olw'ebifaananyi eby'entiisa. Oludda oluwaabi era lumiriza nti Koyero ne banne baakozesanga ebijambiya obubazzi n'emmundu okutta oluusi n'okuwamba abantu ne batwala mu buyeekera. Gavumenti yakawaayo abajulizi 22 mu musango guno ate Koyero avunaanibwa emisango 93 nga gyonna gya bwakalintalo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gaagano. Olukiiko oluddukanya empaka z'omupiira ogw'amasaza lukakasizza nti enteekateeka z'ebyokwerinda nazo ziwedde okuwa abantu ba Kabaka obukuumi obumala mu mpaka ez'akamalirizo ez'amasaza Buddu bw'eneebettunka ne buweekula mu kisaawe ekitende ku lw'omukaaga 5. Nnyini-nsi Ssaabasajja Kabaka yasimye okulabikako eri Obuganda ku lw'omukaaga 5 okuggalawo empaka z'amasaza. Olukiiko oluddukanya empaka ezo nga luli wamu n'ebitongole by'okwerinda olwaleero balambudde ekisaawe ky'ekitende era bakasizza nti bakola ekisoboka okukuuma abantu b'Omutanda. Ssentebe w'empaka Sulaiman Ssejjengo akaatiriza ensonga. Ekikolo tubaddemu n'abakulembeze ba poliisi ya Uganda abakola ku byokwerinda tufunye obukakafu ebyokwerinda byonna binyozeddwa bulungi. Tutadde ebyokwerinda okuviira ddala amatiimu gye gagenda okusimbuka n'abawagizi era tusaba busabi abawagizi n'amatiimu gonna okuwuliriza ebiragiro by'abannaffe abakola ku byokwerinda. Ebyo nga biri bityo empiira egizannyiddwa mu Uganda Premier League olwaleero ebya Village Jogo Salongo byongedde okuyeba Busoga United egikubye ggoolo emu ku bwereere. Express mukwano gw'abangi eremaganye ne KCC 2-2 ate nga Mbarara City eremaganye ne URA mu kisaawe Kakyeka tewali alabye katimba ka munne. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Olutalo kafungula nkete wakati wa Russia ne Ukraine olwaleero luwezezza olunaku olw'omusanvu nga luyinda Russia ekyawulugumya ebikompola ku bibuga bya Ukraine. Era olwaleero amagye ga Russia gasibye mu ssanyusa olw'okuwamba ekibuga eky'enkizo ekiri ku mwalo ekiyitibwa Kherson. Kino kye kibuga amagye ga Russia kye gasookedde ddala okuwamba okyalutalo lubalukawo kaakano obwanga gabwolekezza ekibuga ekirala ekiyitibwa Mariupol. Era gasiibye gakisuulako bbomu ez'okumukumu nga bw'obuyinza eruddeyo bagamba nti abantu bali mu kudaagana okutagambika. Russia basazeeko amasannyalaze amazzi n'emmere tebalina. Bannansi ba Ukraine bongedde okudduka eggwanga eryo nga beetegula ekibabu. Ekibiina ky'amawanga amagatte kigamba nti abantu abasoba nga kadde akalamba be bakaddukira amawanga ag'omuliraano. Bwe bituuse wano omukulembeze wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'addamu okuwanjaga nga asaba mukulu munno wa Russia Vladimir Putin aganzike wansi emigemerawala batuule ku mmeeza boogere maaso ku maaso. Zo enteesaganya zizzeemu ku muliraano e Belarus wakati w'abakungu ba gavumenti zombiriri era ensonda zigamba nti Ukraine kyesinga okwetaaga mu kadde kano kwe kusaba Russia erekerewo abantu ba bulijjo amakubo mwe bayinza okuyitira nga badduka olutalo. Ye Putin omusango gutadde ku Ukraine nti yekandaliriza ebyokuteesa neyeewera nti gy'eneekomya okuzannya jangu nkwekule ne Russia gy'eneekomya okubanyiga ebitoliro.
ye President Zelensky azzeemu okwekubirira enduulu ng'asaba amawanga ag'omukago ogwa NATO gabongera ebyokulwanyisa n'okusingira ddala ennyonyi ennwanyi gasobole okwerwanako n'okubobboza enfo za Russia. Ono alabudde amawanga abazungu nti singa ganaazingira emikono ne galeka Putin okuwamba Ukraine nti musajja mukulu oyo omululu gwamusukka ajja kweyongera okuwamba amatwale atwaliremu ensi eziranye Ukraine gamba nga Latvia, Lithuania ne Estonia. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Obwakabaka bwa Buganda butandise ku nteekateeka y'okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II ag'emyaka 67 gajja kubaawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja Wakafuumula Mpawu mu Lubiri e Mengo. Ekitongole ky'eggwanga eky'ebyempuliziganya UCC kyogedde kati nti tekiyinza kukakasa oba ddala omubaka wa Mityana Municipal Francis Zaake Butebi yennyini ekibanja eky'omukutu ogwa Twitter ne Facebook okwatekebwa ebigambo kazaalabulwa ebimulembulukanya n'omumyuka wa Sipiika Anita Among ensangi zino. Akakiiko k'eggwanga akalizika eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission keeyambulidde ddala omusango gw'omuwandiisi w'ebitabo eyafuuka ensonga ebiro bino Kakwenza Rukirabashaija eyatulugunyizibwa. Ab'akakiiko ako bagambye nti ensonga zikyali mu kkooti era tezitembeka. Ahadde Ssenkulu w'eddwaliro ekkulu ery'e Mulago Dr. Byalugaba Bateerana yamwalula esiridde gavumenti emuyimiriza ku mulimu olw'emisango gy'obukenuzi egimuleebuukanya. Ge mawulire ekiro kya leero Aggunde Omuteregga.